waliwo ekitali kituufu emmengaawo ku sayidi zonna si ya Katikkiro si ya Abataka. Oba mwe muvunaanyizibwa yatuuka ate Namibia nga temumanyi. Mwe muvunaanyizibwa mugamba muvunaanyizibwa era ffe tuvunaanyizibwa kubanga fera era bano bonna abasigadde bakozi maama maidi n'ategeera bbaawo we yasuze nga gwe mukazi we tomanyi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Wiiki eno yennyini omanyi mpulira bubi buli we mba njogera ku bintu ebyo bimpulikiza bubi naye tetulina kyakukola kuba luli ddala gwe omukopi wayisanga otya Ssaabasajja mu kamwa kuba neggulire lyennyini nze naliwula neneesisiwala n'okwesisiwala. Twabadde awo nga waliwo ekiwandiiko infact kiri dated yesterday 19th July nga kiraga nti Ssaabasajja kyadde kiviira ddala executive director wa internal affairs giwandiise internal affairs mu ggwanga lya Namibia. Ssaabasajja gy'abadde yagenda okuwumulirako n'ofuna obujjanjabi ng'agamba nti baasazeewo okubanga Ssaabasajja tebamwongera oba tebarenewinga visa mu buufu obwo ennaku ezaamuweebwa zaatuuse ku nkomerero so tebagenda kumwongera. Ne BBC yennyini yakubye amawulire ago gabadde ku BBC n'emikutu egy'ensi yonna nga boogera ku Ssaabasajja wabula ate on a sad note nga Ssaabasajja bamwogerako nga kabaka w'eggwanga oba wa Buganda bwe yagenda mu nsi y'e Namibia wabula ensi eyo yasazeewo okubanga tekkiriza kumwongera visa which kyowulira nti nakyakutyoboola mu buufu obwo mu Baganda bwaba Namibia kikomyawo so kati mu buufu obwo abamu ku bagambibwa nti baleese kalumanywera be Bataka abeesitula ne bagenda n'ebikanzu ebikadde nze leka maleyo ebyange oyogera ebintu bye Abataka abagenda nga bene teyasiima Bataka bano kola ki bene amala kusiima yasiima ko yabayita kati bo bakola okusiima okwabwe Abataka bayokya. There you go. Abataka tebalina mugaso. First of all batunze ettaka balimazeewo. Buganda bagitunze bagikoze ki bagimazeewo balemereddwa okuyigiriza abantu empisa. Wano mu Buganda abantu balina empisa olwaleero abebiri mu Buganda ne Buganda bwefaanana. Ontegedde bulungi nnyo. Waliwo omusajja omu yayogera ekigambo ekyannuma ennyo naye ate nga kyali kituufu. Yagamba nti okudiringa olwaleero okudiringa ne Mmengo ne State House oba Nakasero otegedde ebintu ebibi ennyo okuwulira kufa abasajja abamanyi nti Buganda yentabiro ya Uganda yensonga ya Uganda. Otegedde bulungi nnyo. Uganda ezaalibwa Buganda. Otegedde bulungi naye omuntu nojja n'olaba abantu abaffe bennyini nga olw'obusonga obutonotono nga besirwaza bakola ebintu bitasaana. Abataka ku mirimu egibalemye okukola miyitirivu omuli n'okutunda amataka okutunda embuga zonna okwonoona ebintu empisa tezikyaliwo bagenze bali mu mawulire ensonga z'obwakabaka zibeera muziteeka mutya mu mawulire n'oyimirira naawe n'obeera nga serebu bano bakamiliyoni abagendako egundi okuyimba Kenya okuyimba n'atuuka n'awa drop ng'agenda Kenya nammwe ne muwa drop seba Abataka bawa drop nga balinnya ekisaawe era n'ayimira tusimbudde kati wano tutuuse ensonga tugikutte bunnabwala era tugenda ntunulira abasajja abakulu nenga ne Mukama senga ennyonyi eyo nengamba ennyonyi eyo agivuga senga Agweddalu ng'ali mu bbanga awo kwegamba really we have a very big challenge nti abantu balemereddwa baganye okukola ebyo bagwanidde okukola ne beesiba ku ebyo batalina kukola so nga n'amagezi tegali mu bo. Abantu abo Katonda yandibatutte temuyinza kwepankira ku institution namba nga Buganda ne mujja mmwe mukoleremu ebyammwe kubanga mwe mulina kyemuyisaawo. Otegedde mwe muli mukuzanya politics owa rais muli mukuzanya ku kintu bajjajja baffe kwabo kwaliko emyaka 10 kwaliko emyaka 10 Buganda yakabira wano emyaka emeka tuli mu myaka 7 tuli myaka emeka mwe muli mukusaaga
muli mukusagira ku kintu bajjajja baffe kibaze bawumbirira kubanga gwe okutte akazindaalo bakutte ka TV era kati wano tulaze tugenze era ffe tuvunanyizibwa oba mwe muvunanyizibwa yatuuka ate Namibia nga temumanyi mwe muvunanyizibwa mugamba muvunanyizibwa era ffe tuvunanyizibwa kubanga fera era bano bonna abasigadde bakozi maama maid n'ategeera bbaawe yasuze nga gwe mukazi we tomanyi okitegeedde bulungi nnyo so kya bulimba ate abantu obulimba babufuulidde ddala ekintu ekyabulijjo era ekintu ekirinomu this is very abnormal mwakola bubi basajjamu abeefuula abataka ne mukola ensonga eno ensonga ya Buganda is Buganda tulina is a big institution. It is bigger than you people and your small interests. Ochegede bulungi nnyo. Tulina ebizibu already mu bika byaffe. Ebika birina ebizibu already ebika. Amataka agatundiddwa mu Buganda olwaleero Buganda yesinza okutunda ettaka. Buganda yesinza okutunda ettaka. Teri alungamya teri akola ki. Ochegede bulungi nnyo. Buganda yesinza okubonaabona n'abantu abatayagala kukola n'abatalina mirimu. Kubanga abantu abo batuula wansi bawoza kabaka awangaale diro mutuula wansi ne muteekera abavubuka baaki ba Buganda diro mutuula wansi ne mugamba nti bannange tulina mulimu bayingidde mu busongo obutono ennyo okigedde busongo obutono ensonga esimasonga ettaano bazivaako dda bali mu byabwe mulinnyo ennyonyi mugenze mugenda kukola ki ennyonyi eyo yankola bubi anti kye baakoze wakiwulidde Bukenya kati bagenzeyo batuswazizza Omunamibia yetamanyi kabaka waffe akimanyi nti ne President Museveni yawandiika ate ebbaluwa naye nga halaga nti naye tiyawadde musanyufu ku byonna ebyagenda maaso n'international ties zennyini nti baba bazikosezza enkolagana yaffe ng'eggwanga ne gundi Namibia ndoza bali bafuna nokwekengera olwokuba nti abantu bangi abadde baweereza ndoza ekitebe ki zi message omuntu waffe aliwa biki bondoza bafuna bateekawo embeera yakuwamba nti kabaka waffe wakola ki ate bavudde bagambe banaye kabaka si muwambe kati bamulabyeko ensonga eyo nakanjogereko nali neewala dda okwogera ku nsonga ezo era sizoogerangako nga ndaba waliwo ekitali kituufu emmenga awo ng'ovudde ku bataka bano ekituufu kiri nti ensonga eno yeetaaga kukwata na bwegendereza nnyo waliwo ekitali kituufu emmenga awo ku sayidi zonna si ya Katikkiro si ya bataka bw'owulira statement y'abataka bagamba be balina okuba nga be baddirira kabaka be balina okuba nga be bamanyi ekimu era Katikkiro alinga wakusatu ku kabaka bo bagamba be banamba ki naye ate kabaka yagenda okujjanjabibwa ng'ate tebamanyi bo banamba bbiri mwe banamba bbiri awo waliwo ekitali kituufu ate olaba Obuganda buli bwe ekirala lindako mumaleyo gwe kulese noyogera ebyo byonna bimazeeyo byabadde byabusiru byamagezi nnyo mubaddemu ekyobusiru kimu ennyonyi egwe terina kugwa ebeere mu bbanga yokka era egwa naye yandiguddewo abantu okusinziira ku kabaka embeera gy'alimu abantu buli omu ajjayo avaayo ne propaganda ate ne tutabuulirwa kituufu ffe tusooka ne tutamanya nti kati ddala kabaka ali luddawa ali Namibia abantu ne babuuza kabaka waffe aliwa ate ekyompakana ekifaananyi ne kikubibwa olumala okukubibwa oluvannyuma abantu ne batandika okugatta notisi zaabwe nti bannange ali luddawa ali Namibia kwegamba foosi y'abantu yeri mu kukaka ki information okufuluma kubanga ne mu ntandikwa abantu bali tebamanyi nti kabaka mulwadde wabula propaganda w'abantu yeyapikibwanga ne wabawo information nsaba okusubmitinga ku nsonga eyo linda kamalize teyakuyimirizaamu yadde wakiwandiika wamuwano nga tuli mwerukono programu nti ono kyakola naye agenda mumaaso teyakuyingiridde submitinga muganda wange ati kiyiza nobyerabira byembadde ngenda leka maleyo wamma tulabye ku kabaka nga amisinga emikolo egy'obuvunaanyizibwa gye yalingako mu lubiri ng'egyokusimbula emisinde birthday run amatikkira
tulabye Kabaka nga mwali mu lubiri nga mulamu n'atajja kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi mu lubiri awo Kabaka yajja eggulo limu n'alabikako eri Obuganda ng'enkya emisinde gitandika ate ku misinde tejali misinde yali gundi yali nkuuka Kabaka yajja ku Eve n'alabikako eri Obuganda n'amala n'atajja ku nkuuka n'atajja ng'ate kimanyikiddwa okuva Kabaka we yaddako okulamula entebe ye nti yaggalawo n'okuggulawo ensonga ezo ne saagala nnyo zigenda diipu nnyo tuzoogerako nnyo olw'ensonga nti waliwo ebitagenda mu maaso ebitali bituufu mu lubiri awo kyovulaba nze nazeesonyiwa naye nga ekintu ekyo kiyinza okumaliriza nga ate kiriddemu ku Katikkiro kubanga abantu bamala kuteekawo force n'avaayo nze singa Katikkiro yali mulambulukufu nti bannange ekintu ekiruma Kabaka kyekino teri atalwala kubanga kati saa zino ya social media omuntu asobola okuteekawo ekigambo kubanga bagamba batambuza ekigamba nti Kabaka bamuwa obutwa Kabaka Katikkiro ne bateekako ne Najjinda by'ebigambo ebibeera ku social media ebitali bituufu buli omu amala kati ate ebigambo bya social media it's a matter of mindset omuntu buli wawulira ebintu ebyo bibiyingira ne bagamba bituufu nga tebagadde na kunoonyereza anti kwe kutandika obanja ebyo bye ne bagamba bamuwa obutwa Hingo Kabaka ni muntu alwala era Kabaka Musa agirekulira n'avaamu okitegedde bulungi Katikkiro ndabanga naye ayinamuko ku bunafu obutalaga nnyo kituufu layini ntuufu kubanga kati Kabaka wa essaawa zino waafunako obulabe bonna Allah n'amujjulula Katikkiro yabeera ku mumwa gy'abantu naye ng'ate abadde alina obudde obubulira abantu ekituufu natubulira embeera eri mu lubiri lwaki Katikkiro tukwatagana n'abataka titwagala nnyo ntalo abataka bavudde wano bagenze Namibia balemeddwe okulaba Kabaka bwe bakomyewo nabo boogera bitakwatagana Kabaka ali bulungi ate nga bali imbeera Kabaka si muwambe mwabatamulabi mwabijjewa ndi si muwambe kati ensonga ezo ze saagala nnyo zigenda nnyo esabumishoni yange ekola ki emala era saagala kuddamu zoogerako wantu bonna sebo sobola okwogera malayo point ensonga yange njijja mu katabo ka mukulu ekisooka ebintu bino era kyobola badde nenya abataka nti balemereddwa okusomesa n'abavubuka obuvunaanyizibwa bwabwe n'otegeera ani avunaanyizibwa ku ki lwaki kino kikolebwa mu Buganda lwaki tukola bwe tuti Buganda lwaki tukola bwe tuti Obwakabaka okwawukanako n'ebintu ebirala byonna bye twogerako Obwakabaka buwangibwa bulina enkola yaki yaabwo nti Kabaka first of all tabanjibwa kyovola tulina enjogera egamba okusiima asimye n'alabikako eggi ey'Obuganda tewali lunaku lwokeera ku makya nti abantu beegugunze nnyo bagala kulaba Kabaka waabwe mbunajja tekiriyo anti kati labayo laba tekiriyo mu Buganda okyegedde bulungi nnyo Machas kati mwagala kintroducinga ontegedde ekyo kimu ekyokubiri Katikkiro ye Kabaka waffe abakopi ya representinga Kabaka eno unfe abakopi okyegedde bulungi nnyo Katikkiro bosi we mu njogera ennyangu bosi we yani ye Kabaka ontegedde tabeera not in anyone time oba si mu situation yonna Katikkiro lwalina accountability okunnyonnyola nze okyegedde about Kabaka okyegedde bulungi nnyo kyovalaba nti ebiseera bingi abantu bamunenyezza okyegedde era bw'otunulira Katikkiro oyo Katikkiro yabeerako nga si Katikkiro before bwe yali si bwali kati okyegedde bwali actinga ku nsonga si bwe yali actinga ngedda oba mujjukira gwe bamukwatako Seggona bamukwatako ye Nabooze ne Seggona mu mbeera y'okuwamba biki bityo era engeri gy'ayogera wagijjukira ne bwali kati kuba kati wakitiibwa Katikkiro nti waliwo ebintu byatarespondingako on purpose n'agamba nti ekyo sijja kirespondingako on purpose kakati abantu pressure bweyitirira ebikolebwa ne bikolebwa abantu bo ne batandika okugamba nti
waliwo kubanga ffe bakomona tetulina kumanya buli kimu kiri mu lubiri si mulimu gwaffe gwe omulimu egyaffe tugirina lwakuba tuganya ogikola anti naye oli ajja kukubuuza obutakwatagana buno obulabwako 100% wakati wa Katikkiro n'abataka buleeta nnyo kati Bukenya yabadde submission ye buleeta nnyo ebibuuzo bingi nti ne bakeera ne beesitula era mu bibuuzo ebyo abataka wembanenyezaamu waawa nga tebanaba kwesitula genda Namibia kabaka already yali mulwadde era amaze ebbanga nga mulwadde abataka abo beesitulako bagende balabe kabaka mu makaage ng'akyaliwo ne babaganda kati olaba science kati ngenda okuddamu ekibuuzo ekirabo Bukenya okoze bulungi ekibuuzo ekyo kiri bwe kiti abantu bano tulina ekizibu nti tulina abantu abali mu Buganda ng'abataka nga simanya abatongole abantu ab'enjawulo paka ku level y'okubeera omutongole abantu abo balina ebintu ebirala bye bakola naye ng'ate balina n'obuvunaanyizibwa obulala kati olw'okuba nti balina obuvunaanyizibwa obulala for example oli ayinza okubeera nga somehow mutongole or something like that naye ng'ate mutaka okategedde bulungi nnyo kakati n'ayagala okulabikanga ow'obuvunaanyizibwa ki ennyo n'ayagala akozese platform goloza lwaki bagenze kati nga waliwo already abantu ababanja okyegedde kitegeeza nti bo bakozesa omukisa oguliwo nti abantu bawogera era ekintu bakitunulidde nnyo bo ne bakitambulirako naye ng'ekyamazima kye bakola tekiri mu nnono zaffe because ne babandibadde bagenda tewali nsonga yonna yonna lwaki twali tutegeera nti bagenda okyegedde lwaki mulina ssooka kulanga nti tugenda okyegedde bwe kyengezaako kulaga so the idea is tulabisa nti balina nti oli omusanga nga mutaka naye ng'ate akiika mu parliament nga mu politics nawe ali grounded buki bulungi kati n'agamba nti kakati kandabikeko wano ng'akola n'akola ebyo so era problem tewali nsonga yonna bandibadde bagenda nga basigisi yola Sumax kwekyo tewali kyamaanyi the idea is simple Obuganda buli ntende tulwanagane n'Obuganda buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe mu Buganda Obuganda bujja kugenda maaso nebino ebyokulowooza nti nno Katikkiro gwe tujja okututunulira ku buli nsonga twerimba bwerimbi kale thank you so much